Kakingi kandi. Tapinga muko mkwano gwange wano wetugenda Export TV to the world. King Shiba. Tugenda kuyimirira kabana bakaba tujja kusaba bafumbi. Tuliza kutumala bonna. Emezo sobo kitwako ne kuyagala ekyamba. Emezo sobo kitwako ne kuyagala. Wali asobola Kakingi kandi. Tapinga muko mkwano gwange wano wetugenda omuyimbi ayingidde mu kizimba ab'oku Tuzibawe. Okay. Mama King Shiba. Tumwongere ngale z'amaanyi King Shiba akoze bulungi. Atulo wakati Shiba. Okay. Tugenda kusooka tuyimbe national anthem ngera obuwanga butambulira ku ggwanga bwetona amaliza tujja gendako ku bwakabaka bwa Buganda kubanga lino ettaka si lyaffe. Bwe tumaliriza ojja kunoonyeza ekitiibwa kya Buganda then tusumulule. So compare national anthem. Chavada nafe tuchikumenga. Yeah man. Our power. Soketo kubeko mungaleza amanyi. Ngate tunaba kutula once again. Tugenda kusoka twebaza omutonzi atukumye fenno kubanga tukunganidde wanakangeza kalero. Ajwa. Ndozere sala. Ayi mukama katonda wafuminza buli kantu yatuwa obulamu n'otukumira mu lusaayi mukama katonda n'otuwa obulamu n'otukuma n'otuwa n'obwongo n'okumanya tukwebaza okuba nga otukumye nnyo n'otwetuna ku lwale n'otukumya wamu netuba nga tukwasaganya ebintu bino byonna okuva gye byatandikira mpaka wabiri
nomukunja atasera nekimishiba n'abantu bonna emikwano gyaffe mukama katonda wetukume nabo tukusaba olunaku lwala ebigambo tugenda okuteesaako bibeere ebyamakulu press conference yaffe eno tuteese ku sheewo omwana waffe King Shiba ennaku z'omwezi 16 mukama katonda waffe be successful abantu bajje batuwagire bongere okutwagala wa Yesu Kristo mukama waffe amen. Era tukwebaza olw'ebitone byatuwa, tukwebaza okutugabirira, tukwebaza okusitula ebigege ebito okubanga King Shiba ekitone kyalina tewali abadde akimanyi naye kati okisitudde. Yongere okumuwa omukisa, mutangalize mu maaso, mugiremu enkonge mu makubo mwabadde mwayitira, aleme kusanga bizibu ebimulemesa okutuuka tewali ebiroto. Obadde oyimiridde awe katuulamu tulabe kati awo otudde oba ensonga lwaki bankubye warning ku TikTok naye TikTok teyagala abaana bato bitedde bo violating children's rights yangono ne wanetamuyo ebyuma bitonedde tumaliriza naye nyine byo katulabe obaana asasulwa ekirungi biteredde nga nenaalonga anaatera ne King Shiba anaatera okwogerako ate bizeemu omuntu agoyingiwa ne DJ lwakire muwa ku buugi yanywedde yatuusizaawo entamu yasoose oba ayagala kunywa buugi abo gye baba anywedde n'afuka n'anywa n'afuka n'anywa n'afuka tusuubire biteredde tebigenda kuddamu kwekyange abo gye bamubonyaabonye kale alright bassebo ne bannyabo abalungi baffe tukomyewo ku mpewo newankubadde era obwedda tulinamu nsooka okwanjula tiketi zino zaabadde tezinnafuluma. Waliwo omukyala bamuyita Queen Germany ali mu nsi eya Germany, yakoze vidiyo n'agiteeka ku mukutu gwa TikTok n'agamba bamunoonyeze King Shiba wonna waali, n'agamba waliwo abaana ababeeranga ne King Shiba nga King Shiba akyali ku bulamu bwa street, naye ng'abaana abo bakyaliyo ensi ekyabakwatidde eyo ng'oli talina mutwalo gumuyingiza mu konsati ya King Shiba. Omukyalo oyo yagambye agenda kugula tiketi 10 nga zaggabira abo baana bajje balabe ku King Shiba. Katonda kyamusitula kakulu ya Queen Germany twagala okweyanza ennyo nyine ddala, weebale nnyo, weebalire ddala omutima ogwo. Tiketi 10 ate gwe kasita oyogera oba ogambye. Akadde kano ani omulala yaguze tiketi mba njagala ne tuyinza okusooka n'abagenda gundi ebyuma bye babiganye nga njogeza omwagwange okategeera era temukwatamuko entandaalo ebyuma bye babiganye ng'ondeka nga njogeza emimwa gyange osinga ebyuma tuwa essuubi eritaliyo boy obuugi bwaganye balete embooko. Alright, thank you so much. Basebo ne bannyabo ebyuma bino byavuddewo. Kopolo icon ebyuma mwabijjewa bino. Kopolo icon bino ebyuma mwabijjewa. byanabye kuweza nga bijja ate nga bimanyi bigenda mukaana ka mukisa tebyasoose kunaabalwenzi kitegeera Bino ebyuma byalumbye bulumbi mullo DJ yagize n'ensolo. Export TV to the world.